po jako akawuwo bebakyawagira buno obukulembeze obukadde okukomawo era buddemu butulugunya abasuubuzi. Omwaka oguwedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalagira obukulembeze bw'obutale bwonna mu Kampala okudda mikono gy'abasuubuzi buve mu bakulembeze abalondebwa abantu. Mu kiragiro kya pulezidenti yategeeza nti ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority kirina okukwatagana n'abasuubuzi okusooka okulonda obukulembeze obw'ekiseera nga mu buno Susan Kushaba kati akulembera akatale k'Owino mwe yajjira. Tuyinza okweyita ba liberators kubanga twanunula obutale nti ekibiina kyenkulira ekya Progressive Market Vendors Alliance kyekibiina ekizze okulwanira oba ekyajja okulwanira omuntu wa wansi. Mu mboozi y'akafubo ne ABS TV, Susan Kushaba asoose kutotola embeera mwayise okutuusa kati era ng'onagambye nti ekisinze okumusoomooza be bakulembeze abakadde. Nakasanga nga kali mu mbeera teyeeyagaza ng'abasuubuzi baamalwako eddembe lyabwe nga tekalimu democracy nga buli bw'oyogerako bakukima nga abakulembeze abakadde beeyambisa nnyo poliisi okutulugunya abasuubuzi nga n'akatereko tekalimu leadership. Abasuubuzi babadde beemulugunya nnyo ku nsimbi ezibasoloozebwako wabula nga bano ssentebe Kushaba abaanukudde bw'ati ku nsonga eno nti ensawo bw'ejja eyali ey'enkumi 5 nze njijjako 10,000 nti nsobole okuyonja akatale nsobole okukola byonna bye mbagambye byenkoze sibikozeseza ssente zange wabula akatono kenzije mu bantu ate kembazzaamu okwekolamu omulimu era netutegeregana n'abasuubuzi bo bennyini era ne bampayo 10,000 okwongereza kwezo nsobole okubakolera byonna bye mbakoledde nga tutegereganye ate kitaaliwo luli. Onakkaatiriza nti abakulembeze abakadde bakyalina okuyaayaana eri akatale kano wabula ng'onaaweze nti waakulwana nnyo okulaba ng'akomya bannakigwanyizi bano abaagala okubakwakulako obukulembeze bwabwe. Obukulembeze obukadde bukyalina interest z'amaanyi kubanga bwe bwali buyimirizaawo abakulu mu gavumenti be baakimanga wano ssente be baalyanga ssente be baatwalanga piikapu z'emmere buli lwa 6 kati be bakyawagira buno obukulembeze obukadde okukomawo era buddemu butulugunya abasuubuzi. Ate bo bannamakolero bawanjagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Standards wamu ne minisitule evunaanyizibwa ku by'obusuubuzi mu ggwanga bulijjo okusoosoowazanga ekkolero lyonna eriba linywedde mu gannaagakendo mu kukola ebintu ebiri ku mutindo. Okugezaako okuzzaamu kampuni zaffe amaanyi ezo naddala eziba kati ndaffe ababa balina omutindo omulungi UNBS yandibadde kyakulabirako ebyensi yonna ng'etunoonyeza akatale yandibadde erina akasente keetuteekamu yandibadde erina akadde keyefiiriza naye katuteekamu nti bwesanga nga mukoze ekintu ekirungi nesanga kampuni ekoze obulungi nesobola okubeera ng'egyempawalinga ogitundira ebintu byayo katale k'ensi yonna. Ssemujju Shafiki nga ye director wa KSS Concrete Dealers e Nansana agamba nti minisitule evunaanyizibwa ku by'obusuubuzi wamu n'ekitongole eki UNBS bandibadde tebakoma ku kukebera na kulondoola mutindo gwa bintu gwokka wabula banditudde ne balaba kkolero ki erisinze okukola ebyamaguzi ebiri ku mutindo ogwetaagisa olwo nno ne gaweebwa omukisa okwetaba myoleso gamba ng'ogwo ogenda mu maaso e Dubai mu kiseera kino. Singa wabeerawo omukisa omulala gwonna ogubaguzze kyandibadde kyamakulu nnyo minisitule ezisooka zijja wansi eno ezisooka zitunoonya nga ffe bannamakolero ne bamala otunoonya ne basengekamu ebintu ebituufu ebisaanidde okubeera nga byolesebwa kubanga ekyamazima omutindo gwe twayolesezza fayini twayolesezza naye okusinziira ku mutendera gw'ensi yonna bwe twabaddeko kyabuzeemu. So tusaba abakulu abo oba abakulembeze baffe olwabangawo ensonga yonna basooke nga bajje wansi eno mufu bannamakolero. Matia Sekanjako ne Steven Tumusiime be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.